kale ate bo abatuuze b'emafubira mu jjinja balaajanidde gavumenti ku mbeera y'ebyobulamu eri mu kitundu kyabwe. Bano bagamba nti eddwaliro lyokka lye balina mu kitundu ekyo ery'amafubira health center 2 teririiko basawo we basula nga ku lunaku olwa weekend abasawo tebakola so nga ne mu budde obw'ekiro baba tebaliiwo. Mafobera gye mu kubitudde ebisinga abantu abangi mu jjinja nga kiri mu nzigota kirina eddwaliro mulyokirira amafobera esenta tulitamala kutuusa mpeereza ya bulamu ku bantu bonna. Abokafufu ssente bw'ekyalo kyamago emafobera agamba nti eddwaliro lino terikola kirona ku wiikendi ekintu ekibakalubiriza obulamu. Eddwaliro eryo likola okuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 12. Yakola okuva ku Balaza mpaka ku Lwokutaano. Abatuuze mu Kinyindo bagamba nti eddwaliro terina bakugu so nga n'eddagala lyakeekwa. Kimumba eddagala eddagala bambi lya kitundu nga lusente lwatu akumala myezi kumpi nga tufunanga eddagala. Boogera ejjusha ssente w'amafubira zooni si agamba nti gavumenti yandibadde erowooza kujja okusumusa eddwaliro lino otuuka ku senta 3 basobole okufuna empeereza ennungi. Tunaire senta 2 aye nga temala population eri mu kitundu kuba yo yamuluka ate nga tulina ebyalo 8 ate ebiri high populated tulina abantu babitirivu bituvaawo eri senta 3 ate kabiri eri wala ino bagita kumbali. Omubaka w'abateme mu jjinja Livingstone Zijani yagamba nti okutwalizaamu embeera y'ebyobulamu mu ggwanga yeetaaga okuteekesaamu amaanyi. Abanayuganda beetaaga okuba abalamu, beetaaga okwidandabibwa obulungi okusobola okuba nti tunaazimba eggwanga. Abantu abalwaire, abantu abatali kwidandabwa tibasobola kuzimba eggwanga. Embeera eno yebwaliza okuzimba eddwaliro ly'omulembe mu kitundu ligenda okutuusa obuweereza mu bantu. Agamba nti gayita mu kitongole ky'abantu mu kitundu bafuna obujjanjabi ku bwereere. Eddwaliro tiridda kuba na mugaso ng'abantu abalyetoolodde tiribayamba. So ntairewo ekitongole Nkani Foundation eidde okwiruukiriranga abalwaire abeetaaga obwidandabi aye nga tebasobola kwetuusaako. Eddwaliro lizimbiro lyakugula sipiika Anita Mongo abatuuze mu kitundu kino beesunze sipiika abayambi ku bizu byabwe ebibaluma. Okutambuza omulwaire naddala abakyala banakazadde b'eggwanga ate nga maama omugenyi omukulu yena mukyala tusaba oluguudo lwaife luno lube ku kolansi. Enjira erituuka ku masomero, enjira erituuka ku magombolola, enjira erituuka ku malwaliro tinungi kale lukubasaba nti ni priority eba esooka. Ivan Lubega yakusakidde guli nkulawo Bukedde TV.